atenderezebwa agulumizibwe okitaffe Katonda ne mama namugereka abango obuwangwa mbuwangire bwabo ndi Ekitangala nkusindikira Ekitangala ndi kwagala nkusindikira okwagala ndi bumu nkusindikira obumu ndi ddembe nkusindikira eddembe mbogombogo kyawaggula erizaala enkambwe gwakasi gwakuzikira mbalamusizaako bakikana mwina abampuliriza mu biti byabwe eby'enjawulo twebaza Ekitaffe Katonda ne mama namugereka wepo ne bajjajjaffe mu biti byabwe eby'enjawulo nate ku kakadde kano ke tulimu ak'okukisibwa kw'ensi yaffe ey'omunda wepo ne awabweru Katonda atudde munda mu nze alamusa Katonda atudde munda mu gwe nga Katonda yeetengeredde oli wa ddembe okubuuza omutima gwo okutakkaanya ebigambo by'ogenda okubeera ng'owuliriza kusaba obisule mu gguluka weeyongereyo n'obulamu bwo oba obikozese okubeera nga ozuukusa amazima agatuddemu. Kati tunaakubeera nga tutandika ebbaluwa y'akadde kano nsaba tukole ekikoowe ekyabulamu nga olaba oteebereza mu birowoozo byo oyingiza ekitangaala mu kamwa ate nga ofulumya ekizikiza era mu kamwa. Yingiza ekitangaala, fulumya ekizikiza, yingiza ekitangaala, fulumya ekizikiza, yingiza ekitangaala, fulumya ekizikiza. Manyi nti mubeera bize mu bulamu bwammwe era ne gye mukolera. Bino ebintu musobola obbikola nga muli ku mirimu gyammwe nga mukola. Guno gwe mulimu omukulu ogwakuleeta wano. Nsaba baganda bange ke kaseera tweyongera okubeera nga twejjamu obunafu naddala mu nsi yaffe ey'omwoyo. Mukole practice eno kubanga yeetaagisibwa nnyo nnyini ddala eri ensi yammwe. Naye tetukukaka obeera toyagala tewaliwo mutawaana. Ekirala kwata ku mutima olize enkuba y'omutima gwo. Omutima ye yeekaalu y'omwoyo omutukuvu. Oyo ettonde erikutuddemu era ensibuko y'obutonzi bwonna. Eyalagira obe n'oba era ye gwe endabirwamu ye. Azze atambulira mu nnyama ey'enjawulo era nga ye Katonda amaanyi amannya go kubanga buli kiseera yakureflectinga n'olyambala omubiri omupya n'osobola okubeera nga otambuza obulamu n'okutereeza ebyo ebyasoba nga mwe muli obululume bwo gw'oyita amabanja ag'ekika. Nsobi zo ze wakola. Naye zino tekitegeeza nti toli mutukuvu. Oli mutukuvu. Oli mwoyo toli mubiri. Ekirala kye njagala okubeera nga njogerako waliwo musajja mukulu gwe nawulidde ayogera ng'agamba nti bakabaka ab'edda baabulanga era kino kyaleetanga ennyinke mu bantu ne bagenda ewa taata Tonda nti abagonderezeemu nti basobole okubeera nga abantu baabwe tebabula. Abaagalwa, okubula oba okubeera nga omuntu abuze kiba kitegeeza nti aba awangudde amagombe. Kati mmwe bwe mubeera nga mulina entegeera eyo ey'okulowooza nti nno okubula nti kubi, Yesu nabe mugamba nti abasamize bannaffe abasobola okubeera nga bawangula amagombe baabula. Naawe kye wajja okusobola okubeera nga okola ki? Mu Buganda biseera ebyo mwali muyina amayengo ag'ekika ekyawaggulu nti mwali temufanga mwabulanga bubuzi. Ekitegeeza nti oba ovudde ku mwaliiro ogwa wansi ozze ku mwaliiro ogwa waggulu. Era y'ensonga lwaki mu Buganda emabega tewaaliwo toyireeta ensonga nti mwali temufulumanga paka amayengo gammwe gaagwa. Naye mweyagalira mu kugwa kwammwe. So, okubula si kibi. Ne Yesu naye yabula obuzi. Era okufuna abilities osobola okubeera nga weetemamu emirundi mingi mu kifo kye kimu, kyekyo kye tujja okubeera nga tukolera kubanga tujja kufuuka bazadde baffe kubeera ekifaananyi eky'abazadde baffe. Omwenda guli gutudde mu buli kitonde kyonna, naffe batutraininga okubeera nga tutudde mu buli kintu kyonna ekibeera kiri mu bbanga lyaffe oba mu nsi yaffe. Nga woolaba nti ettonde lyo litudde mu butaffaali ya buli kitonde lya buli kintu kyonna ekikutuddemu. Kitegera. Ekirala njagala nkujjukize nabagambako ku mwami gwe nasisinkana e Mulago. Yali anywedde enjaga n'emuyitako. Ne balowooza nti afudde ne bamuteeka mu ggwanika.
abeera mu ggwanika n'adda engulu. Wadda engulu n'anyumiza abasawo oba n'anyumiza ababaali bamwetoolodde nti bannange kituufu mbadde nfudde naye neesisinkanye. Mu kwesisinkana neeraze ensobi ze nze nkola ne neekomyawo. We yagamba abasawo ebyo yali alabye baalowooza nti mulalu era ne bamuwa eddagala lisobole okubeera nga likola ki? Nti limutereeza. We namusisinkana nannyumiza olugero olwo ne mugamba muganda wange okuva olunaku olwayiro toddamu kulya ddagala eryo. Abakugamba okumira eddagala be balalu be batamanyi mazima nti Katonda ye ggwe. Kati ggwe engeri w'obabuulira ebintu bye bataba programminga baakulowooza nti ggwe ye ggwe mulalu. Oba lwakuba nti nno wanywedde wali okozesezza enjaga naye ate nga kye wali obagamba kye kituufu. Olunaku lw'ofa weesisinkana era oyo gw'osisinkana ye Katonda wo. Naye bambi musajja wattu baamulowoozesa nti ye mulalu ne bamuwa eddagala nti bamuyozeemu ebyo nti simanyi bya bulimba, simanyi alabika okuba obulamu omutwe gwe teguteredde bulungi, naye ate nga abasawo yali abagamba kituufu. Weewaawo, so mubeere bakkakkamu mu nsi eno ejjuddemu abalowooza nti bamanyi naye ate nga tebamanyi. Weewaawo, ebbaluwa okuva eri Ssalongo Mukasa egenda bweti. Mbalamusizaako mwena abasoma era abawuliza ebbaluwa yange abaagalwa, mbaagala nnyo nnyini ddala. Buli kintu kyonna kisoboka, buli kintu kyonna kikolebwa okusobola okubeera nga mutuukiriza obuweereza bwammwe obwabaleeta wano. Abaagalwa, okusobola okubeera nga muleeta amazima ku sseŋŋeno na ttimba, okubeera nga gakkirizibwa, obulimba busobole okubeera nga buggyibwawo n'obunafu okuva ku sseŋŋendo eno na ttimba. Abaagalwa, amazima galikola ekkubo lyago era nga kati galabirwa eri buli wantu wonna, geeyongera okubeera nga ganyiinyiitira. Obubonero obw'ebiro bino bweyongera okubeera nga buyimirira mu muyaga ogw'amazima era nga tewaliiwo kintu kyonna kigenda kubeera nga kirobera amazima ago okusobola okubeera nga ganyiinyiitira eri buli kintu kyonna ekitudde ku sseŋŋendo eno. Buli muntu yenna oba buli kitonde kyonna ekibadde wansi w'amaanyi ago agazze gafuga obulamu bwammwe, kye kiseera musobole okubeera nga mutereeza ekkubo lyammwe ery'enaabayamba okusobola okubeera nga mulinnya mu mugigi omujja ogw'obwamukasa eri abaana b'abantu. Abaagalwa, nga muyita mu kukuŋŋunta okw'amazima okugenda mu maaso. Abaagalwa, n'okunyiinyiitira kw'amazima okugenda mu maaso, buli kintu kyonna kikyuka. Kubanga buli kintu kyonna kitudde mu kitangaala kya Katonda. Era nga Katonda ali ku mulimu oguwonya emitima gy'abaana b'abantu. Era buli w'otambulira mu mazima ago kye kikuyamba okusobola okubeera nga otambulira mu kikula kyo eky'obwakatonda bwo. Era kino ne kikuggyako akatambaala akakubaddeko wakati w'ensi yo n'okubeera nga olaba obwerufu mu nsi eya ddala. Mu ngeri eno n'otandika okubeera nga otambulira mu mazima ag'obwa ssekamwa omulamu oba obubaka obulamu wakati wo n'ab'eŋŋanda zo mu kikula kyo ky'otuddemu mu lunaku olwaleero. Abaagalwa, olwaleero tulikkolerera lunaku olwo. Buli maanyi gonna ge muteekawo okubeera nga muweereza ku lw'ekiruubirirwa kino ekitukuvu, okusobola okubeera nga muleeta amazima geeyongera okubeera nga gakkirizibwa, ate obulimba bweyongera okubeera nga buva n'obunafu n'amayinga ag'obunafu geeyongera okubeera nga gava eri sseŋŋendo eno.
Abaagalwa, obubonero bweyongera okubeera nga bunyinyitira era nga njagala mbategeeze nti buli kintu kyonna kitambulira mu ngeri nga we kirina okubeera. Abaagalwa, omulimu gwammwe n'ebyo byonna bye mukola okusobola okubeera nga muleeta ekitangaala kino eky'amazima, okuleeta obulungi n'okukomyawo ebyo byonna ebyetaagisa okubeera nga bikomyawo mu bwetengeredde. Abaagalwa, tubayozaayoza era nga kino kyeyongera okubeera nga kinyinyitira eri ensi yammwe. Bangi batandise okubeera nga banoonya amazima, bangi beeyongedde okubeera nga bazuula amazima, era batandise okubeera nga beebuuza kiki ekitali mazima, bulimba ki obuzze butambulizibwa mu bulamu bwabwe, ne bafuna okutegeera n'okumanyako bo mu ngeri eno ne basobola okubeera nga babujja eri ensi yaabwe oba obulamu bwabwe. Abaagalwa, olunaku olwaleero bantu bangi nnyo balina okuyaayaana okubeera nga batereezebwa mu buli mbeera yaabwe ey'obulamu we kibeera nga kyetaagisa, basobole okubeera nga baddamu okuzimba omusingi omujja eri obulamu bwabwe. Bangi beeyongedde okubeera nga batambulira mu mayengo gano agabayamba okusobola okubeera nga bazimba ensi yaabwe. Tebakyayagala kubeera nga batambulira mu bulamu oba obulimba. Mu ngeri eno bagezaako okulaba nga bayingira eri emitima gyabwe basobole okubeera nga bafuna okuwonyezebwa okwebeetaaga, nga newankubadde kwabo be batono, naye ennamba ey'abantu abeeyongedde okubeera nga bazuukuka olunaku olwaleero ekola kinene nnyo ku basinga obungi okusobola okubeera nga ekomyawo omusingi ogw'ekitangaala eri sseŋŋendo eno. Abaagalwa, obulungi n'ebirungo by'abo abantu abaazuukuka bizitowa nnyo okusinga ennamba ey'abangi. Y'ensonga lwaki obuyiiya n'okutonda ensi ey'okubeera nga ey'okutonda ensi etudde mu kitangaala n'okubeera nga muzuukuka omulimu guno gweyongedde okubeera nga gunyinyitira eri ensi yammwe ku lw'abo abatono abaliwo. Abaagalwa, amasomo gonna agazze eri ensi yammwe geeyongera okubeera nga gabateekateeka mufune okutegeera n'okumanya kwe mwetaaga, musobole okubeera nga muzuula ekirungi n'ekkubo eddungi n'ekkubo eryo erituddemu okuwonyezebwa kwe mwetaaga. Abaagalwa, amagye ag'ekizikiza bo basaasaanya obulimba, era nga obulimba bukuze eri ensi yaabwe nga buliŋŋanga omubiri gw'obulamu bwabwe, era nga tebagenda kubeera nga bakkiriza abalala basobole okubeera nga bazuula amazima gaabwe, paka nga nabo bennyini basobodde okubeera nga bafuna endabirwamu ey'amazima ey'ebyo ensobi ze bazze bakola mu bulamu bwabwe. Abaagalwa, tewaliiwo asobola kubeera nga yeewala endabirwamu y'obutonzi buli kadde. Kino mukimanyi, era nga nabo bakimanyi nti akadde katuuse. Akadde katuuse abaagalwa, era ke kano ke kaseera buli kinnoomu azannye omuzannyo gwe ogwo gwe yajja okubeera nga azannya mu kakunizo kano aka sseŋŋendo na ttimba. Abaagalwa, kino kyetaagisibwa nnyo okubeera nga mulemerako n'okubeera bakama b'obulamu bwammwe nga muli bumu wamu ne Katonda abatuddemu. Abaagalwa, olunaku enkondeere weerifuuyibwa oba bwegenda okubeera nga efuuyibwa, okubeera nga mumaliriza olugendo olukadde okutandika olugendo oluggya, abaagalwa, olunaku olwo luli kumpi era lusemberedde. Kino kiba kitegeeza
nti okwasa kw'ebyama kweyongera okubeera nga kunnyinnyiitira eri ensi yammwe era nga bantu beeyongedde okubeera nga batandika okufuna ekifaananyi ekinene ku ngeri ebintu gye biri. Abaagalwa, tewaliiwo kisigala nga kikeekeddwa okumala ebbanga lyonna. Buli kintu kyonna kitambulira mu ngeri bwe kyetaagisa okubeera nga kitambulira. Era eri abo bonna ababa buzaabuza n'okubatiisatiisa, ke kaseera basobole okubeera nga amaanyi gaabwe ago geeyongera okubeera nga ganaabuuka mu maaso gammwe. Abo bonna abazze babatiisatiisa n'endabiso oba ne ensi ey'omu maaso nti egenda kubeera nga mbi, ke kaseera okuteebereza okwo kwonna okwembereza akasandaliza eyongera okubeera nga ganaabuuka eri mu maaso gammwe mwenna. Abaagalwa, musobodde okubeera nga mutuuka ku ddaala ery'entegeera yammwe eddako. Era y'ensonga lwaki mu kaseera kano ke mulimu mutuufu mutunuulira buli kintu kyonna nga mukozesa eriiso ery'enjawulo okusinga ebyo bye muzze mukozesa mu bulamu bwammwe obw'emabega. Abaagalwa, ensi eyawabweru eweddemu amaanyi. Kano ke kaseera k'okusobola okubeera nga mukozesa amaanyi ag'omwoyo wammwe. Kano ke kaseera k'okusobola okubeera nga muzuula amaanyi ag'ekitangaala kyammwe eky'omunda. Okutya n'amayengo ag'okutya geeyongera okubeera nga ganaabuuka. Okweraliikirira eri ensi eyammwe ey'omu maaso kweyongera okubeera nga kunaabuuka. Katonda asobole okubeera nga akomawo eri obulamu bwammwe. Abaagalwa, kituufu abaana b'abantu balonze ensi ey'ekitangaala mu kadde kano era nga bayaayaana n'okubeera nga batuuka mu biro ebyo eby'ensi ey'ekitangaala. Mu ngeri eno ensi eyawabweru yeeyongera okubeera nga yeetooloola eri obulamu bwammwe, naye nga we mweyongera okubeera nga mufuna okwasa kw'ebyama okunaabayamba okusobola okubeera nga mukulaakulana eri ensi yammwe. Munda mu mmwe abaagalwa, mweyongera okubeera nga mwekkusa n'ekitangaala ekyo ekyeyongera okubeera nga kyesolosa eri ensi eno, nga we mulinnya eddaala ery'omwoyo wammwe abatuddemu. Musobole okubeera nga mutuukiriza obuwanguzi bw'Amagye okusobola okubeera nga mutuukiriza mwenna ng'emyoyo gy'awamu. Mu ddemeezi lino oba mu kkubo lino eri abo bonna abalonzeewo okubeera nga bekkusa n'amayengo gano ag'obulamu, bayina akakubo katono nnyo oba embeera ntono nnyo ebalobera okusobola okubeera nga batambulira mu kitangaala kyabwe. Mu ngeri eno amazima ag'ekitangaala geeyongera okubeera nga gabeera ensi yaabwe, era kino kiba kitegeeza nti kibeera kizibu nnyo okubeera nga balimbibwa n'okubeera nga batambulira mu mayengo ag'obulimba. Abaagalwa, amazima geeyongera okubeera nga gakola ekkubo eri abaana b'abantu basobole okubeera nga balinnya eri ekitangaala. Atenderezebwe agulumizibwe Kitaffe Tonda ne Mama Namugereka abawanga obuwangwa mu buwangire bwabo. Katonda atudde munda mu nze, alamusa Katonda atudde munda mu gwe. Akume.